Enjoy yourself mugana wange. It's later than you think. Rensonga ntino jagenda okuzuka nga werabidde munange ojja kuzuka nga ziweze nga already oli wansi futi mukaga ngamaze kwaba kuteekayo mugana wange no ensonga eyo olina okubanga weyagala kubanga mugabata nakulekawo munange lwa kigendererwa nkwaniriza nate gwe munaffe awuliriza Impact FM Radio basaminja akamacha agona kulwalero unakulwa mukaga enakusomezeri 19 omwezi gwa kusatu omwaka 2022 bane mwasuze mu kyaba sebo banyabo nate abatuuliriza mwe kwanga je muli wakwanti muzo kuse unakulwa bane boli mu ozukuse kirizo bagana mukama tona kulese omunange lwa kigendererwa no ensonga eyo olina okwanti omwebaza atera n'omweyanza n'omuganti webale nnyo kubati ondeseewo tonna bakufa bufi naye ng'obudde bwonna muganda kasitobera ng'olya bubi kasitobera nga empisa yo wayisa mu ngeri gye tugamba nti no munange ombirigo toggwa kitiibwa kiriza obagaana obudde bwonna olina okuba nti ojja kugenda naye ogenza otya kikisinga okuba nti ekikulu ekyo munange kubanga ebyaddala obwadde bweyongedde mu nsi yonna n'olwensonga eyo mbabuuzizaako nga bulijjo ne mbaga nti nombaniza mu programu ekiri mabega wa mawulire behind the news nembaza okusaako mwena ne baga nti nombane mujebaleko ntumide ku basajja nga obudde buno okutte mu bina bino already tonasaako na saati kati olowooza genda gulakoko kato oberenga okalisa abeewo obatwalire kansa nkutumidde nnyo munange webali nnyo bali ddala kuba musombi wa ndwadde ntumidde ku bakyala of course nga gwe omulimu gwe muganda wange wasalawo kugamba nti mukama Katonda ekifaananyi kyakutonderamu si kirungi kosa okuba nti munange wijjako kale eyo muganda wange oyita kye bayita kansa ow'olususu so obudde bwonna munange naawe ojja kuba nga okola ki nga tofa bufi baganda bange abali b'embizzi mbanirizaako nnyo ddala muli akacumba ali oyo naye nga jjuke taba bafumbe ate balekako n'oluliba luli olukuta lw'ennyaanya ennyaanya bafuuyira wamu n'emboga zafuuyira n'obigira nga mukama Katonda munnaye nawe nkugamba nti no obudde bwonna kansa omulese mu famire yo so kyolina okuba nti okola kiri kimu kyokka bw'owenawo space simba ebintu ebyo obeerenga munange alisti oyambayambako ntumidde ku balala bonna kasobera nga munange gy'oli eyo oli muvubuka olina amaanyi bulijjo obadde n'amaanyi tomanyi kati gye gaalaga oli myaka 2-3 tomanyi manyi galaga oli mukwewudisa toli mulimi toli muki ne oli ku kye bayita energy drink oli mukunywa kani wabagambye ti already energy drinks esinga ono katale keggwanga Uganda newakwali nga zina stamp eza UNBS amazima genyinji mu kye tuyita amaanyi gali ge bagamba nti nag'omwenge tebayongere ku malala gaya g'ekisajja nenga nag'omwenge gali percentage wise gye balabamu amazima genyini nene mpitirivu kakati no abavubuka n'okera ku macha n'okekakatankira n'ogamba amaanyi galazeewa ebintu bwebityo muganda wange olina okuba nti obyekakasa kubanga tomanyi wajje bigenda eat to die kitegeeza ki ekyo gwe munange nate atuuliriza kakati no ebeddako bibeera ki wetugeza temu depopulation agenda ojja kumanya lwaki mulina okuba nti babateekateekera okunywa ebintu ebyo ebiwoomerera mu bizza mu maanyi g'ekisajja biza musamaya maanyi mu mubiri gwo ojja kwebuuza galagawa tomanyi tuli mu nsi emanyiddwa nga eya digital era omulimu gwayo gusookera ddala ng'ojjako ekyokanubuza bate ekyokutambuza information amazimba gennyini esooka neekufuula luyongoyongo nobeera nga magumba gonna etasa okuba nti egammeketa mpolampola dala kuba nti ayingira mu mubiri gwo mpola ekiddako kiba ki mutema emiti mwaga kusimba miti toyagala kutulako wansi wa kisiikirize kya muti toyagala kola ki kati ojja tojina maanyi mu mubiri gwo ng'ogamba nti bannaye neetaaga ki bakwedde edda solution ekyokunywa makikoze dda bwekikuzaamu amaanyi gugenda onywa weekatangira tomanya ate ng'ogeteako butwa bulala mu mubiri gwo n'olwensonga muganda wange nawe nkuzuukusiza nga bulijjo Omulangira Kalema ge gange gano ge mateeka agafuga program behind the news etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program behind the news bino si kinyumo kyokka tuga nti nyumirwa nga bw'oyiga ebyaddala tetugenda gambwa ate ki because twogera without fear of favor olw'ensonga emu-bbiri tutaasabula muganda wange kati no n'olw'ensonga eyo tutandikirewo butereevu nnyo nnyini ddala mbere nga nkutuusaako nate agamu ku agamu oli agenda mu maaso okuba nti gatambula waliwo mukwano gwe yampeereza message neŋŋamba nja kuba tunoonyereza tulabe baŋŋamba wiiki eyaggwa luli waliwo kampani eyajja nepatanalinga ne Buganda newa baba Bukadefu ekijimusa
kati yangambe tino Buganda wange tuyambe waliwo ekijimusa kyogera okuba tugabira ffe abalime emmwanyi terimba ekiteeka mu ttaka kinoonyezeko baddala kituufu basituufu story eyo actually yabadde wakusatu yakiŋŋamba ekintu ekyo kyagundi kya story eyo waliwo abapatanenga naye Buganda company yebweru eyo yajja ne bawa ekijimusa naga nti ekijimusa kino kasa mu kisimba kijja kuba kibi kyakabinyonyi ddala kijja kwongera obugimu mu ttaka lyammwe kijja kwongera obugimu mu ttaka lyammwe naye kyewuunyisa era kyennyamiza okuba nti Buganda Buganda oba Uganda yonna wamu nti tukyali ku level egamba nti nno tufune ekijimusa okuva mu nsi ez'ebweru abantu betugamba ati nno abensi ezebweru ebyaddala ng'ettaka libalina sijjimu n'akamu okujjako ng'ottako lijje gundi ng'olijje Brazil mu South America ne teri continent wano ku semazinga Africa esinga bugimu nga Africa bapiisa nnyo babiri bokka ne continent maidwanga ya South America kubanga muli ensinga ze Brazil abalimi abakyalina kubibira emaidwanga rain tropical forests boka ne kati oli bw'ava eri muganda wange n'akulimba n'agamba ati nkwedera ekimusa ekiba kikolerere baba kikoze mu mbeera bw'etyo muganda wange so ekimusa ekyo company bakiyita just clean it I think oba company so tujja kinoonyezako tulabe muganda wange kiki ekyo kye baleetedde mu Buganda musimbe ekijimusa tuli mu nsi muganda wange atuwuliriza nga omuntu yalimanga emmere ewaka omuntu yayinanga kiruta Africa gita food basket mukama katonda yagitonda n'agiteekawo n'agamba nti no yiyo njiba wadde ngeringa ennimiro ya Eden ebyaddala nga buli kimu ekiri buli kimu kyemeza kyokka ng'olina kulinda bulinze enkuba n'etonya gwe n'osimba n'ogenda n'okoola kirebe kuba kikulira mu muddo kakati obudde buno abantu bonna balinda gakimu government tuyambe otuwe ensigo tusimbe kyekigenda mu maaso kwani mayi kiyindibwa kati obudde buno kitegeeza kyekyo tugenda mu kyetuyita New World Order gye bagamba nti no buli muntu yenna agenda kubeera slave omuddu atya tokyekolera kintu kyonna okyalinda slave master gambe kyonna okwa nti okola olyokoddemu nti yes ma'am ekyo tuliko mugana wange ensi tuliko eyo kati abantu bonna ebyaddala nga biswaza oli alina amaka yazaala abaana yakola ki naye alina gavumenti emwensigo ey'okusimba gwiza okwasi musango gwo naye ate guba musango gwo mu ngeri ki tonoonyeza tokuumye ensigo yaffe gye tulina eri gye tugamba ennansi indigenous seeds tozikuumye lwaki kubanga plani bweyo basajja bateekawo ey'okuzisanyawo zonna ekitegeeza kiba ki bwobanga togikuumye bulungi egenda kusaanawo otuka okusiga nga tolina kyawosiga nga kyolina okukola kirimu kyokka nti olinda gavumenti ejje mu makaago ekuwa ensigo ey'okusimba sizoni gy'onoolyako emmere toli muddu wa system muganda wange ate bagamba ekyo nga munyiiga ne temunyiiga bassebo ne bannyabo kubanga ebyaddala weebiri oli muddu wa system abasala kye bagamba kyeyo kyokka nti olina okuba muddu wa system nga kye bagamba kyonna okkiriza bukkiriza ne banagamba okukola kino ojja kikola kubanga tokyalina bwogerero omwavu yafugika era onoba tosobola kuba nti ofugiga bajja kutta batya ebyo tujja byogerako eat to die okay tuweyongere muganda nga atuwuliriza mu programu eno emanyiddwa nga ekiri mabega wa mawulire bwetyo tikikola twogera lunye akwata n'akwata ebigenda mu maaso atagala kuba nti akwata kyusa bukyusa ogambe nti abine bitusobola kuba nga mbigumiikiriza lwaki tuyinza okuba twogera ku ggwe ebyaddala tuyinza okuba twogera ku ggwe nga ggwe mutemu nambeemu kale ate of course teri mutemu asobola kuba nga atuwagala kkiriza obagaana kubanga ojja kuba obuusa abantu be tugenze maaso eguli eyafulumiziddwa wiiki eno that is lyalaze nti bannaffe ekisookera ddala kyonna okuba nti omanya waliwo abavuganya gwe tuyita omutonzi katonda waffe waliwo bamuvuganya batya nga bagenda mu maaso nga bakola buli kino kyatondawo baga okuba nti bakikyusa kibeere nga kyabwe kyo kyenagamba nno sisitemu gye tulimu kati empya eyamanyiddwa nga eya New World Order eyagala kuba nti ejjawo katonda gwe musinza gwe mutendereza mubeere nga mutendereza ate owaabwe otanga kutendereza mwana wa muntu then oda kutondereza ate omuntu waabwe kati lwaki njoga ebintu bino olw'ensonga emu oba bbiri nti nno wetwogerera mu nsi yonna katonda yatonda ebisolo bulungi nnyo n'abiteekaawo bwamala obiteekaawo n'abiraba nga birungi nnyo nnyini ddala omuntu omwana w'omuntu n'abimuwa
omwana omuntu nagenda ng'akebera kikyagero kyaso kuba nti alya kikyagenda kuba nti alya wano for example ekyokulabirako mu Buganda ensolo zonna bazituwa of course zalingawo abantu bagaba ne baziiga ne bazirya then ennungi ne batako kubanga bakola kibayita domestication ne bazikwata ne baziteeka ewaka bazirundire nga ewaka osobola okuba nti ogiryako ennyama oginywako amata bwe banga emaze okuba nti ekula mpolampola bwetityo then kyotakola ekyabayisanga obubi ekyo nga bakyeddira makulu gaali nti bakuumanga bapreservinganga ebisolo ebyo akati ekyo bwekyo bwekyali neke twetutuusa obudde buno nti abamwine ente nazoogerako wano bannaffe abanyankole mwenyumiriza nnyo mu nte bannaffe abatuusi benyumiriza nnyo mu nte bannaffe bakalamojja abamu benyumiriza nnyo mu nte ne mu Buganda wano nayo ente twaziina ne lwakuba twagenda ne twonooneka we twayonooneka noga muno tetuli balunzi can you imagine mbu tetuli balunzi bante amazima giri mu Buganda mbu tetuli balunzi bante ngoli omuganti okenyumizaako ku lugero lwa kintu n'ennambi lwali lutya nga mwali mwente amazima gennyini eyamuwanga emmere nemuwa obusa nemuwa omusulo nemuwa ki kanyero twali balunzi twavaddako mulamwa mbwe tetwazikira bali ne enewe kikino be twazirekera ente okuba nti bazirunda babadde bakyasanyuka nnyo nnyini ddala ne wajjabirawo nate egguli eryo nagamba ko eri abasajja bano abagati no nedda kati esinga bwetambula tewetaga kulunda nte mbusimanti omuddo bikoze bitya muddo gubuze ojja kukaaba omuddo gubuze simanye nkwazi rumegundi zange ne wagati tiwali tabu n'ekyo tugenda kukolawo nate alternative eriwa omwana w'omuntu agenda kutonda kye bayita ennyama bw'amala ogitonda agikuwe gwogirye wamalo ogitonda gwagikuwe gwogirye ne batanga kye tuyita genetically modifying pigs genetically modifying meat okola kye bayita ennyama mu laboratories ekyo nakyogerako ko abasajja bakikola dda ne batandika okuba nti ekintu ekigenda maaso mu nsi yonna nga bakikola bakuza ennyama no basooka ne bagikola then ne bagikuza bwe bagikuza ne bagikuwa gwe olye musajja mukulu ogende buterevu nnyo that is ogende buterevu mu supermarket oba ogende ku mudaala ogambe nti sala wano bakutemere ennyama amala okutemera ennyama muganda wange ekiddako kiba ki ekiddako ng'otwala ewaka ng'ofumba ennyama maze okwo ne bagikola ogiguze oteekako ofumbye bagana okugamba temperature kwejja okuba nti ejiira tejja kujja nnyo tandika okuba nti olya then ennyama gy'olidde bakoze mu laboratory ejjukira bagase cells ez'enjawulo ne bafulumya kye bayita GM meat oba lab grown meat muganda wange mu laboratory ne bakuza kakati no ekintu ekyo ulira amawuli amapya agazzeewo ku ekyo lab grown meat requires the blood of fetal cows, meaning it's not acceptable for vegetarians and is prohibitively expensive. Okusinza kunoonyeza bannaffe kwe baakoze tuli ffenna ndowooza nti ennyama gye bakola obukozi mu laboratory wuliriza ennyama gye bakola obukozi mu laboratory bakizudde nti nno bye baakola lyokusooka bimadde mulya biraka biriko ekikyamu akati kye bakoze ekyaki kino bagambye nti nno yeetaaga kye bayita fetal cow omusaayi betaaga omusaayi. Lab grown meat requires the blood taken from fetal cows during the slaughter process. Nti nno betaaga omusaayi omanyi fetal kiva mu kigambo ekimaddwa nga fetus kitegeeza nti akayana wetuga tugeze mu lulimi olukaawo olute akayana kakati kino kyenagambye kino kimu nti ebintu bino bye bakola nga vaccines nga vaccines bwe bagaba bazikola zino ze bagemesa abantu nti baddira omusaayi baddira dead fetuses baddira obwana obutana kuba nti bukula ne buvaamu ne babujjamu oluusi babutwala samoya ne babukolamu ne babugattagatta mu ddagala eryo lyebakuba olw'ensonga nti nno buba bukyakula ku speedi era ne bagamba nti no for early growth ba quick growth bakozesa fetuses ezo dead fetuses. Akati bano bagamba nti okola ennyama ey'omu laboratory gye bakola bulijjo gye mulya mu supermarket n'ogenda n'ogigula salawano owulya ennyama kugonda tomanyi wa gy'eva ne bagiteekamu n'obuwoowo
wo batekamu tyobeera nacho mugana wange obeera artificial kakati bagambye betaga omusayi nga basala ente eyo gibagenda okuba nti esala enokuba nti eriggwako ente ebeera ggwako ne bagisala ne bajjamu ekyana nga tekirina kuba nga kikula uliriza siga nti emaze okuzaala nedda kibaita fitasi akaana kaba mu lubuto oba ka muntu oba kante kati bano bakola ne baddira akaana ako kennyini ne baka banaye ne baka mala yagamba ekigambo kakyo ge mu luzungu baka crashinga ne bakajjamu ne bakanyunyunta mu kibaita omusayi gwonna akaana kente ne bakatwala omusayi ne bagutwala mbunno omusayi ogwo gukola cell by cell gukuza kwene nyama gye bakola mu laboratory bagenda maaso kwanti bakuza nga bajjemu omusayi gwako akaana kafudde mu nte ne bakanenwamu ne baguteeka muri nti guyamba mu kukuza ennyama amangu ddala gye bagambye yakulya mu wiiki emu n'ekulya mu nnaku nga 3 oba 4 okiwa baba era bagambye nti nno lwakuba ekigera okutaasa kiri kimu ba vegetarians abantu bana batalya nnyama bo bali kugundi bali ku mudigido kubanga eno wali babagambye nti nno bajja kugirya naye bagasa bagambye batekamu kati omusayi gw'obuyana obufu kitegeeza nti bali excluded kubanga bo tebalya kintu kiye musayi banaffe ba vegetarians abo abalya that is vegetables boka mpozi ne ba environmentalist abamu kati ngaffe bagende twagaya ddala kuba ntukola ki tulya ebintu webityo tulya bintu byokka bitumanyi nti nno ente ogisaze namu nosooka okuba nti ogirya naye onoomanya ddi muganda wange akati nno wuliriza bagambye betaaga okuba nti bacollectinga kibayita omusaayi okuva mu slaughter houses lufula bagenda mu lufula ne bagamba nti ente yakka eriggwako bwe baggwako ne bagicekinga naga wogisala jamu ekyana kiri bw'omala okijjamu ekyana ekyo kikenenwe kati kisale kyonna kijjemu omusaayi then kicrashinge byonna byokijjemu bigatte bitwale mu laboratory obigatte mu ki mu nnyama gye bagamba nti nno enkolerere muganda wange ebyo babikola babitugamba gwe oje omala okubanga ogenda maaso kuba nti olya wuliriza bagambye nti nno an alternative to the blood extracted from a recently slaughtered pregnant cow is available but is also expensive and not available at scale, and getting it to that point would require major advancement in biotechnology according to experts. Ne bagamba nti nno okufuna omusayi guno gwe bajje mu nte gye basaze ng'eriggwako kakisobokera ddala newankubadde nga gwa bbeeyi mukko naye bagukasa bagufuna bajja kuba beetagisa kibayita biotechnology ow'enjawulo okuba nti munaye bagufuna. Despite this, hundreds of millions of dollars are being poured into the industry by investors, including Leonardo DiCaprio and Robert Downey Jr. Naga nwankwadde kino of course kiri expensive nnyo kuba kimaintainingibwa naye abagagga bayyemu million bikumi million dollars okulaba kino kituukirira. Webuuze baki batadde ssente empitirivu nnyo mu kulunda nte mu kuteekawo farms ez'enjawulo naye ekyo bakola munange kati wulira fetal bovine serum has been used in labs for some time, providing test tube cells a medium to flourish in as they grow into slabs of meat. Naga nti nno for example nga bakozesa obuyana buno obuffu bajjemu n'obusubi bugenda maaso nga bukula mpola ne bajjemu amazzi agali mu bute obwo obufu obutini ennyo bajjemu mu maama waazo ne babugattagatta n'abuteeka mu laboratory ne bakola ennyama ne badde bakikola okumala ebbanga ddene nnyo kibadde kibayamba kuba nti munange bakuza ennyama mu laboratory. Nagamba it has the right combination of hormones not found in other growth medium, but it comes from the blood of unborn cow fetuses. Ne bagamba nti nno kino ne bakikola kubanga kina kibaita hormones ez'enjawulo, combination of hormones. Owulira ndowooza ebbeeyi ey'obwana obutana kuba nti buvaamu abawakankulamu embuto mukiwulira ndowooza embuto abakazi bafa nga bazaala malwaliro ag'enjawulo. Ninga temumanyi lwaki bakikola ekyo. Abakazi bavaamu embuto ebyaddala naye gagenda mu ddwaliro olubuto oluvuddemu genda mu ddwaliro baluggyemu ddala lwonna nga temumanyi we luvaamu baluteekawa. Kakati basajja bagambye kino buno obwana obuto obwente bulina combination ya hormones ez'enjawulo ezitasangibwa medium ndala zonna. Ndowooza owulidde baba tebakomye ku ekyo ne bagana okugamba nti nno naye kiva kino kijjira mu musayi gwokka oguva
mu buyana obutannazaalibwa obufu unborn cow fetuses. Mugana wange ne bagamba it is from the mothers after slaughter. Ndi buva mu bamama ab'ente zino bazo kwandi bazisala. So when used in lab grown meat, singa buba bukoyesiza omusayi gw'obuyana buno bakoyesa mu nnyama eno gye bagamba nti bakola era gye bakola, the overall product would not be suitable or seen as ethically viable for vegetarians. Nti abo boka abajja okuba nti basosolwa bebo abatalya nnyama abatayiwa musaayi. Nene bagamba nti aside from the ethical dilemma, its use presents FBS is also incredibly expensive, costing upwards like $1,000 per liter, making lab-grown meat expensive. Ne bagamba nti nno obudde buno ng'ojja kukyogamba nti batajja kuba nti babirya ebintu ebyo naye kikyalimu kooka beeyi kuba bagamba nti nno pa liter ey'omusayi gwa kayana ako akatini ako egula $100 liter ey'omusayi. Kitegeeza nti nno ennyama gye mu laabu ekyali ku buseere ekyali waggulu muko. Nagamba for these products to become marketable and competitive with meat alternatives and naturally grown meat, it has to be of a similar price, which rules out using FBAC. Ne bagamba ntino naye olw'okubanga ennyama eno okugifuula okuba nti buli omu asobola okuba nti agifuna ku katale, eberenge competing bulungi n'ennyama mukama gye yakola ey'ente ze twerundira ne tukuza. Ne bagamba nti tulina okukola ekintu kimu, omweno gwe gumu, mwina okubanga kino kibagamba ekya fetus bakite kyebayita omusayi guno n'obusomyo kyebayita fetal bovine serum kino okuba nkidde ebbali. Nagamba nti nno in the meantime bobanga biri expensive nnyo kyebalina okukola kiri kimu kyokka kubiddiza bino ebbali bakole ennyama abantu balye kanyama bwatyo batugamba munnange. Cultured meat grown from cells in a test tube would have to sell for $2. Ennyama gye bakoze mu laboratory kati erina okuba nti etundu $2 pound eja pound, that is per pound. If it were to break even when using FBS, according to a university in California, that is mu 2022. So labs are looking for viable alternatives. Nibagamba kati laboratory ziri mu kunoonyereza ku ekigenda maaso bino kwandi bateekawo mu kifo ky'okukozesa guli omusayi guli oguli expensive bakozese ku musayi kati ogutali expensive gwe gunaba gwaki wuliriza mugana wange nkubuulire kubanga bino tugenda munate amazima gennyini oyina okubanga ogula amaaso n'amatu waba wali waawo mugamba asirike tugenda kuwulira. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe gwe emmeeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kattana. Omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo. Wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde. Abagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde. Nkugambye abasajja bagala kiri kimu kyokka bagaye beetaaga kye bayita that is obuyana obuto butana kuba buzaalibwa babuggyemu byonna ne bakozesa babigatte bakole ebintu eby'enjawulo. Kye badde bakikola of course ne government nno already vaccines mukozesa bazitika mbine ebintu babikozesa bulungi nnyo nnyini ddala. Kano olw'ensonga eyo si kipya kye government nno kiba kibayita okukula amangu ennyo bakozesa ebintu ebikula amangu ennyo kati bagaye biri kiri expensive kaki bagaye kati bakola. Mbadde njagala kujjirayo company emu ku ezo that is ezetumanyi bulungi nnyo ezaavaamu empeka ezimukozesa zimayiddwa ng'eza family planning. Eno bagitanga nakati obudde mu bagiyita Planned Parenthood, eri wansi wa NGO, non-profit organization actually mu ggwanga erya America. Naye mu kutandika yatandikira omukazi of course amayiddwa nga bagitandika mu 2016 mu 16 actually that was October 16 okugitandika company eno era nga buterevu nnyo munaffe tugamba nti nno eyagiwomamu omutwe omukulu ennyo bamuyitanga Margaret Sanger omuli yaddukanga kubanga omulimu gwe gwali mulimu gumu gwe yakolanga. Ono omukyala yali kyetuyita American birth control activist nga bakubiriza abakazi okujjamu embuto mu nsi yonna mu ggwanga erya America era nga sex educator oyo omukazi era nga yali nansi kakati
chiyakola nga kyali kimu kyokka nga promoting kye bayita control birth control era n'agamba nti nno company gye batandikawo emayiddwa nga eya Planned Parenthood. Of course atumaye bulungi kyina kakwate ku Bill Gates ne mukazi we kubanga mama we wamu ne taata w'omukyala bali ba body members kwene nyinyi twogerako emayiddwa nga Planned Parenthood mu nsi yonna ne bageno kikola ng'omukyala ono gwe government era agannyo okuba nti akola kye bayita activism nti abantu balina okuba nti bajjamu embuto zonna zabati beetagalidde mu nsi yonna nagaba kuzimba kye bayita clinics birth control clinics obutola ensi yonna era nga bazimba ne mu nsi ne mu Uganda mwezirikirizo bagana eziri wansi weno company entenene emayiddwa nga Planned Parenthood nga ugendayo mugana wange kye bakola kiri kimu kyokka bakuwa eddagala baga nti no oya kujjamu olubuto olwoteegalidde kola ABCD oba toyagala kikola ekyo koyesa buno obweke koyesa bikoze bitya jetuke mukali kino tukutake mukali wonna byogera nnyo bajja gamba nti ndi mu kulinnyirira program za government naye bateka state government nyingi nnyo okwetola ensi yonna ati uliza kyegamba kikino nti company eno baginoonyerezaako Planned Parenthood kubanga bagitandika mu biseera bya 1916 ebiseera twalina kituyitanga Holocaust oba eugenics kwali tulina kye tuyita selective killing ey'abantu abamu ab'enjawulo era eugenics yava mu Holocaust neva mu genocide neva mu kye tuyita gundi kati mentalcide okutta selectively ebaga nti gundi otasana kuba nti akula mu muti mujeewo kana ono bakwatanga abantu abenjawulo ddala abaddugavu mu biseera ebyo baga toyina kubanga okuza omwana kubanga mujja kwala nnyo bakizula nti omuddugavu alina kibeeta dominant gene omuzungu alina recessive gene kati wa dominant gene awangala nnyo kati bakolanga bateka amalwaliro ag'enjawulo mu nsi ezalimu oba mu states ezalimu abaddugavu nga bagamba tubateerera eddwaliro kubanga you can't afford medical bills temusobola kubanga mukola ki munsi ezammwe temusobola kubanga mutuukiriza oba mulina obusobozi obugenda mu malwaliro amanene tubateerera amalwaliro ag'essente entono ge mujja okuba ne mugendamu gabawa obujjanjabi muganda ne bagazimba naye nga bw'otuukayo omukazi agenza okunywa eddagala nga bamuwa eddagala babanda okulimuwa wayitawo emyezi ng'esatu ena etaano mukaaga obuto olw'ekyanga agenda mu ddwaliro bapa nga luvaamu nga balugjamu basigaza kiki ekyomunda kiri fitasi bagisigaza ku lwaki bino byegambye bali mu kuba nti bakola obudde buno badde bakunganya okumala ebbanga sometimes mugaa nti waki abakazi bava mu mbuto nga bagenze mu malwaliro naye nga tomanyi lwaki ekintu ekigenda mu maaso okuba nkikolebwa muganda wange kubanga akaana kavuddemu kali so expensive kali damn expensive loza mumagye tugenda kati akati bagambye ekintu kimu nga tebakujjamu lubuto olwo kubanga oyisha kiri expensive wekityo bagenda kukikola ki mu nnyama bagaye nti beetaagamu obwana bw'ente okuba nti babukozesa nejjukira alternative oba kye bagamba kiri kimu kyokka nti no beetaaga obuntu obukula amangu so fitasi yonna eba ekula mangu kati ogenda kuba olyaki muganda wange wow ku noti 7 noti 5 984 oba noti 7 noti 6 noti 2 tumerenga tukola ki noti 7 noti 6 noti 2 ezo simu za radio ku Impact FM message yange noti 7 noti 985 abali ku WhatsApp muso kunziga ubaka nja kuba namwe busoma mu mbera bwetyo abaguliko mukutu nja kuba mbusoma wano mpola tulunga tugera maaso atula kineda kali Impact FM Mulangira wali kuweza sebo we bali kuiza tata makumbi wanisanga nja kwebaza yesebo bale nyote kuzigulu yesebo makumbi sanga nkujjeko bujja sorry makujjeko bujja sorry kujjeko bujja sorry makumbi esanga damu okuba essimu tubenga tusokuba tuliziganya mubera bwetyo esimu ya message temujikubako mugana wange temujikubako esimu ya message alisi bade jikubako mbadde kugira kukola ki kusindika ubaka Impact FM yes hello sebo oli kwogera na mukulu wa Kike Jeremiah Mbale nsaso kuulya sebo a number of times ngezezaako kukuba ku simu naye siyitamu oyiseemu leero niwebale nnyo neyanziza nnyo this time njagala kukwebaza ku byobadde oyigiriza kuva from the time you started yesebo
naye there is a lot of data abantu balina okutegeera ensi ebintu bwe bizamu. Nze ngozizako research mungi singa nfuna time nakukubira simu twogere tunyumye twogere ebintu ebiriyo waliyo bye njagala ku okutangaza ensi kubanga I could not come up and show myself the way you are doing. Okiraba? Yes sebo. Yeah, kubanga for the security naye ngenda kukubira simu twogere sebo neyanziza nnyo Mukama akongere emikisa. Amina sebo. Okay. Bobanga otyo okwogera kubira twogere. Kibenga lwe kigwa bwe kityo. Obongo joli eyo otya nyakuwe simu yangu jakubosa okunkubirako twogere yatula kinedda bintu byensi byakuleka. Impact FM. Owe likuza mukade wange. We bali kuiza tata. Makumbi nze nkomyewo. Yes sebo. Mbadde nkunyuza nti nnaku ezisuna tambuddeko mu butale bwaffe obw'ebbombo. Aha. Navudde Kalema nezijebwayise Kawempe paka Matugga. Yes sebo. Naye okimanyi nti ebintu ebiri organic byambuze. Nga waliyo ne yaleese ennyaanya nga baddamu ne bazifuuyira nga ziwedde okunoga. Yes sebo. Kati mpozi n'akalaka ennasanze. Aha. Waliwo omukyala abadde afumba amazzi naye mulangira amazzi gano nga yakagajja ku kyoto nga gookya agateeka mu bidomola. Kati kemiko y'ekidomola yonna neggwera mu ki? Mu mazzi. Kati mbona njala okusomesaamu katono. Yes sebo. Oba ofumbye amazzi nga gakyali mu sefuliya gookya gasooka ogaggyeko gawule. Bwe gamala okuwola then ekidomola lyoko gateeke mu kadomola oba mu kintu ekyo naye bwe kiba ekya plastic galinde gabeere ddala ku zero. Yes sebo. Ekitegeeza nti nga gawoze bulungi kuba bw'oddira ate n'oteeka mu kaveera nga gookya kitegeeza agenda okuganya ogenda muwaza kansa. Butereevu. Bannayuganda ndowooza banne mukitegedde ekintu ekyo si kibi tekijjako gavumenti naye ndaffe ffennyini tulina okukola ki? Okwebeereramu. Obulamu bwaffe bwe tojja kusanga nkoko ku kkubo ogambe nti oli. Butereevu. Sooka omanye enkoko eno yayise mu mitendera ky'okugituusa awo biki ennyaanya eyo gy'ogenda okulya njozeeko biki bagifuyiza bidagala kikaaki. Bane tulina okuzibuka amaaso kubanze mu butale bwe natambudde mulangira bwe nkubuulidde. Yes sebo. Teri bintu by'oganike kati omuntu afuuyira ebidagala nga wabimenyaawo loketi afuuyira leero enkya n'ayingira akatale. Amazima. Kati abantu b'ogenda okutta ye musajja oli gw'ozannya nti easier to kill a million people. Yeah. Kyangu nnyo okutta emiliyoni y'abantu nga bayitaawo naye towakana ensi yatabuse. Nkweyanziza nnyo muganda wange. Kale sibo. Okay, butereevu ebyaddala omusajja we yakyogedde kkiriza obagaana. Okay. Bakuyita batya bakuyisaawe bati we bali nnyo baddala by the way okuba nti that is a good observation okuba nti otamba n'olaba noga kankakasa ebintu bino. Luli biyita embaale yaŋŋamba naye yakakasa mu katale embaale ebyaddala. Halo Omulangira ono G Tiger ino wano ebujuuko Mityana Road. Tusabire ensi yaffe kubanga gye bujja obuwangazi butono. Olaba kati endwadde ezalinga ez'abakulu kati zikwata n'abato. Olwo emyaka nga 10 mu maaso osuubira ki? Brian ne Kamya batumbude bakuwuliriza. Okay, mwebale nnyo bali ddala ate bwana G Tiger bali kwanga nawe owuliriza mu mbeera bwetyo. Kale Impact FM kwoli mugana wange. Hello Wanji. Mbade kuta temu na okutukako bukutusigo okutuseko. Thanks for the program. Okay. Thanks for the presentation. This is Alio Moses from Chanya. What are those people after about the meat? Bali bagala kuba libasanyawo ennyama gye muina anti temuli ennyama baga kuba bateekawo ennyama gye bagenda bakontrolingiramu emu ku mmere gye bakola GM ndiba okusanyawo emmere ente zino ze mulunda ennyama babawe ennyama gye mujja okuba nti ogenda gigula balina gikuwanga bagikuzizza bayikontrolinga kati olina okulya ennyama bweti ng'ogijja waabwe sigwe kuba nti olina ennyama gye weerundira. Nze King Roni Ekawanda Mulangira bali kusomesa ggwanga era nkwagala nnyo webali nnyo bwana King Roni mubeera bwetyo okuva ali Ekawanda. Impact FM kwoli. Hello Impact FM je bali sebo. Sebo nawe je bali baba. Yeze Kimuli Jonathan Good Special. Nsaso kulyo Mr. Kimuli. Okuva mu Gawa City Kasiso Mukono District. Yes sebo. Program njiwuliriza bulungi okuva watandikidde sebo.
we wao sebo nga tulabye n'ensi eno gye tulimu ensi eno nga tulabye nayo sebo nze kyempulidde ng'ogamba nti abasawo abo baagala obwana obuto obw'ente naye kigenda kuva mu bwana bw'ente ate batwale baana b'abantu obuto okitegedde mpozi n'ekirala ogenze n'okolako nti bano abakyala ab'embuto bagenda mu ddwaliro ne ziva mukatukoze tutya tubawe eddagala lyaffe lya kinnansi kale okay wibale nnyo bali eddala ekyo nno ekibuuzo kikulu kinene tukoze tutya tofayo vaako ku mpewo vaako omala okuba teweeraliikirira vaako ate kwata omulala abuuza nti no katukole tuleme batwala mu ddwaliro banywa eddagala ate alina okugenda mu ddwaliro munange bamukebere ekyo olina okukola kiri kimutambula ne mukazi wo ng'ogenda mu ddwaliro okunywa eddagala genda naye niwe nakubona oba olimanyi bennaye kama katonda olina ewe waliwo ebijja okugira bw'oba ogeze ne mukazi wo okunywa eddagala ng'omwerekeddeko waliwo of course ebintu ebijja ekisooka oyitawo mangu ekisooka orecordinga you record olunaku lwe twagenda mu ddwaliro so bafunye any complication yonna mu lubuto basooka okuddayo bagenda ogamba what twagenda kuddayo bwetti tukabasala temwaga kwereka bakazi bamwe kunywa eddagala tebagalira ddala tenga bakazi abasawo baŋŋamba bw'ogenda mukazi okunywa eddagala gwe osooka okuyitawo babuuza ani azze ne mwami we n'ogenda n'okikola muganda wange naye by the way kamba buli ekintu kimu kino kankibabuulire batugamba ne malwero ga Uganda Uganda bulungi nnyo ekintu ekyo bakikola abaana abakazi bavaamu embuto nnyingi mu malwaliro ga Uganda alipoota yafuluma I think mwaka guwedde waliwo okunoonyeza okugenda maaso simwe mwakutegeera omwakuwulira naye tusabiragane kale Impact FM wanji yesebo wewale kuweereza Kalema webali kuiza sebo ono munyagwa Charles wenna manganga yesebo wana munyagwa sawa zino nsinzidde kalaji yesebo ewa naye Kalema badde sirya nyuma nene omutima ogujiiga gumpeddemu badde njagala ojiiga naye abasajja batunoonya buli kasonda wiwamu bayingirawo eddagala lyetufuuyiza byonna bifu byonna kyokka babikola bo tebaagala bikozesa babiwaffe abafirika okitegeera oba twafirika bufisi simanyi engeri gye batuyita abafirika ab'ennamanga nga batumbudde bonna ese oba ndabire nnyo bakwagala nnyo Kalema kale sebo ebale tuweereza natubuusa kale muganda wange era nsaba bannayuganda bonna beebereremu ekisoboka okwetaasa soda bintu ebisobola okwewala tubyewale weewaawo wadde waliwo ebitasobola okwewala kituufu nnyo ekyo ebale weereza kale sebo tukwagala nnyo okay bwatyo munaffe bwagambye ensinga bwegenda ebisobola okubalika tubyewale ebyaddala ebitasobola tubireke tubikwaze omuzenga tukoze big up okay big man thanks for the program. This is King Alvin from Bugema Mbale City atumbule bali nnyo kubanga owuliriza King Alvin okay onagambye atya good morning OB okay good morning OB waliwo ayogedde ku organic foods nze I always tell people twerimire ebyaffe nze ku faamu yange nima era nnunda sikkiriza ddagala lya pesticide ku faamu nekolera eddagala okuva mu middo Susan Nanyanzi ono obji wange okuva ku Odi Kampala Senior Secondary School webale nnyo webale ddala Susan Nanyanzi bane muwulidde ndowooza gweyagala okumanya ebisingawo ojja kubanga onkubira essimu sometimes kati abantu bati mwino bebuuzaako ne bakubangula ate naawe ng'omuntu ne bakubangula nagwe olina kukola kino okufuna kye bayita organic fertilizer oba organic herbicides muleke okufuuyira eddagala liri. Thanks for the show. I'm Juma from Mbale. Talk about the new boxers we men put on. Za style cheze muteekako baganda bange nze nyambala bitengi boxer nyambala bitengi nga bipya sambala mpala olija yambaddemu nakigaana nyambala bitengi nga ate bipya so mwabambala ebyo bajja kutta ngo mukama katonda olugero omufu tumanyi ndwadde ze baleeteddemu n'ojambala olaba muntu kwetakula olasima abakazi kulwala ndwadde za wansi n'ogera mu ddwaliro bagamba nti olina infections west ABC nogayi nga sister master mu biyigo by'abantu kumbe
opale boyambala obukaddo opale boyambala obuki babukoze bujje nge batali muto bitegeera muganda wange eat to die bono kitegeera aya bas Impact FM ko oli muganda wange kama kusoma message z'abantu amamve wano okay onagambye atya ye Musumba Katari Charles Nakasongola nga kitalo nnyo ensi eragawa mazima ebintu bingi byetusanga mu supermarket byabulabe ne filimu zebazanya ziragula bye bakola buterevu nnyo so bakina gamba tino filimu zonna ziba zine kigendererwa ziba ne agenda enkulu ennyo nyini ddala zino kubanga sometimes mino kubanti mwe wale bintu ebyo oba n'olaba n'omanya nti ogenda kubuuka otya tugala tujja kubuusa mpola mbere munange birenge etambula onagaye Mulange the hands for a show Kisache Vincent from Bulange Kisache Vincent of Bulange I've learned a lot from this show thank you a lot okay abwana Kisache Vincent webale kubanga owuliriza nabe Bulange mune bandabire bandabire okay good morning Mulangira nagamba supermarket empyala Liprest Shoplight the new Carrefour okay is going to sell hatched eggs from the laboratory instead of eggs from hens soko iteko olabe isoko iteko olabe ogetegereze bulungi nnyo sagala allegation jagalo iteyo soko iteko olabe majichi gegeno kwandi gatu batunda ye supermarket zivaawa jeziva ensezo zikola bakiriza emere bino banedda okimune bino kubanga mukimanyi ebyaddala kinaga ntogo mweno oyino kubanga gimanyi so bwana Sonko habati obere kwanga uliza mugana ngeita yokola be tebagana kuinga mu supermarket ojekebeje olambulwa labe so makola be bivaawa batugama temere bino kwa katinga erambibwa GMO zino kwanzira ambibwa kirizo bagana kale ono yagambye atya agambye oh my Mulange the first wala show okay no njisome dozi ya Kisache Vincent okuvali ebulange kale Impact FM koli mugana wange some message eno brother Kalema thanks for the show nze Masuda Isaac from Kapchorwa yes bro I would like to see all people vegetarians me I have done away with any meat happy bro okay happy day all right Enyama jivudde ko mugana wange tova kunyama kaswera ngo manje evudde oba tomanje evudde jiveko nayo tomanje evudde ibananga aberi mu Western Uganda mbasaside wano Mr. Musasi ngeye mukyalireko ali bushenyi yange mukyalireko obudde wenagira kutwalako ku farm yandage anabuze ange mgarange yange jangola be chenkola jawe chenkola si kyakola omusulo gwezjambi solo gwenteka mu lusuku nendubika yange jangu obudde wenange nfuna olunaku antwale kanambuze nemiro yebushenyi eri eyishaka webale nnyo Mr. Musasi era nteeka yange thanks for the show what are some of the hospitals attached to such things amalwali ya manene ebyaddala atoyede mazoko bulya ntino batekamu sente mu bulango bw'eguli mu nsi yonna ero yita controlled parenthood amalwaliro wano ne clinics bateka ku byalo zitunulye zina ebiseera kantu ka green ezimu government batekamu kibayita obanga ba family planning tunawo olabe yingira ko munda mpola ojja bitege bitwogera mugana wange ebintu bino si byaffe jebiri ebyaddala anayi Susan bannaye byalima of course byalima tekuli dagala alime ebintu biri organic tabifuira batinga binyirira amatoke alunde mbizi ebijanjalo gundi green pepper amenvu byonna biri organic tasamu kino kimu akati ono mu nsinga ziri zibungereza abera katale nnyo kubanga bagaga bali organic abaavu bali bine bikolerere GMO babayitya mmwe abaavu bagenda kusanyawo emmere ya yonna obera kyayina mmere ngo saba government tuyambe government ekuyambe etya eganti ane tunabala kwana wafa bagere kuba batuyamba batwete kubijemusa batwete ku mmere batwete ku ki bakwano bawe bagamba bebano abagere kwandi babatabusi wamma Impact FM yes alo mukulu yes sebo wasike Jeremiah still negombi ofuneko ekitabu kye bayita the international meat crisis. The international what? International meat crisis. International meat crisis. Yes sebo. Yes. Ofuna ekitabu ekyo somesa abantu okisome then you teach people baja kutegeera obuzibu obuli mu nnyama nga kansa bwagenda kumala wensi
through the meat. Webale sebo. Kale. Webale nnyo, webale ddala. Aya. Okay. Wa Mukama Katonda. Chichi. Ulira international meat crisis. Kale. Tujja kuba tukola ki? Tujja kuba kya gondoza kya Mark Mason. Kya Mark Mason. Webale nnyo, webale ddala. That is great. That is good. Bale muli bakabi nnyo nyini ddala. Kale, ngena kuba sabule mnyama nate mbasibula tubirenga munne bagabugambi twebereremu ebyaddala tubenga twebereramu ebintu byetu bijja nga bina kibitwagaza nga bitugula amaaso bweba tebidiwo eddegundi weeri radio weeri tuwujula amaaso mwebereremu nga mwewala eddagala ly'omuddo obuveera n'ebicupa ku ttaka lyammwe. Nze ku ttaka lyange sikkirizaako bintu ebyo. Ebirime byonna biri purely organic. Nze Kategaya Kamira mu Luwero district. Wow, webale nnyo webale ddala Mr. Kategaya. Wow, banemwe nze nga tukula mama affe nga tugamba nti mutambule mu lusuku nga mulondemu obuveera bonna mu bukungaanyize ewantu nga boda mu bukungaanyamu kubanga bagamba bubingira mu ttaka wali bujja kuba bubi nnyo. Twakikola ng'ekyo mugana wange. So nawe kikole obudde tebulina kuba nti buggwayo ebyaddala. Okay, unagaye bwana Kalema, thanks for the program. I am Mwana Moiza Isaac from Mbale. I am now comfortable because of this program. Because of this program, I am now comfortable. Long live Mr. Kalema. Oh, long live bwana. Kali, obudde buleka bumpeddeko. Ngenda kuba nkosibulira mugana wange atuuliriza tugenda mu program ateddako naye kyembaga kiri kimu kyokka yemwebereremu ng'ennaku zino bwe twogera bwe tutyo kubanga ebyaddala obulamu bwa kikulu nnyo nga bw'okiwulira. Kale nkosibudde tugenze kuwanagana na nsiri ze bagenda okuba nti bata ezibakoze obukozi kale oba naazita ne bazimalawo ne bazinyiga ne bazimalawo weebuuze omugaso gw'ensiri kiki kubanga ze zitambuza kituyita nekita oluusi ne zipollinating ne ziwakisa ebimera ezimu kubanga ensiri ezinywa omusaayi zokka ziba nkyala zokka. Kati bakoze ensiri zibaga okuba nti batamula mu wild zijje ziwakise zino endala zife zina kuba zituukawo. Kitegeeza nti no mu maaso yokkiriza obagaana ebimera byamu gye oyinza okwesanga tebikyassa ebimera bye mulima nga tebikyassa. Kakitegeeza ki ekyo? Abaluna ekyo kimuzirunde kubanga ensi gye tugenda new world order erabika taking over. Mukama Katonda abakuume mube bulungi mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.